nze nakola agreement ne Mwami Magola. Mwami Magola nekola agreement nga muwa resources zange. Mwami Magola agenza okujja nga nominate nze. Ngoledde nkozeseza sente zange amaanyi gonna nga ground maze okuzimba structures zonna. Era structures ezo zimukuumidde akalulu zikoze eki ate nembeera nga mbadde mukolera campaign zonna ne tukola endagaano nti ngenda kukozesa amaanyi gange gonna agasigaddeyo ne resources zange zonna owangula akalulu bw'omala okawangula osasule. If you don't win the elections, you don't pay me. If you win the elections, you pay me. That's the agreement. Okay. Zonna zenabala zetwakkaanyako. Bagambye mbu ekisanja ekiddako nakyo wakiwaddeyo. Okiwawa tombuuza ate nga atasoma amawulire ate kati kinakyogereddewo era wakisanzeewa. Nze sente zetwakkaanyizaako nti amaanyi gange era ne bammemba ba paalamenti bekolera kampeyini bulijjo mubala nsasulwa sente milioni 4 5 5 Katonda asanze ate mmaze okugonza constituency ne tubala abalamu structures abaana bajja kulya sente mmeka kukuma era kati byonsanzeemu emmotoka zange okutambula okutwala emmere biki era nze kati omwana wange njaga kugamba nina abaana ewaka naye omwana yenna anaŋŋamba nti agenda kusoma bwalo oyo oba bulamuzi oyo si wange oyo bansiba musibe oyo si wange newange tajja kubeerawo kuba kati tusuubira justice mu makooti n'embalamuzi naye kati omwavu tasinga musango nga Mayinja bwe yayimba alina sente yawangula omusango kika kya ggwanga kimwe tuli lino ddala mbutuufu neggwanga this country is rotten and decayed neggwanga lyetaaga we need to replace other leaders kuba n'abaliwo we need to bring Kyagulanyi Center mu replace Mulamba asobola ogenda mu URA kubanga emisolo yagisoma bulungi nnyo kakati nange bannange nange era mukulembeze wange wamala okudda ku ntebe President Museveni kimanyi agenda kuwangula ndi sure nti agenda kuwangulya ate waggulu awo nga nange musabe obwambasada oba mpabwawa oba bwa US oba China oba Dubai kubanga nabusoma nakola IRD International Relations so nsuubira birungi byerere omwami wamuyambyeko ku fees kubanga yatugambako olumunti oli loaded olina akasenteko okumuyambako kiki mu maka kyetaagisa omuntu okubanga muyambagana nze omwami wange ekiba kyetaagisiza mbeerawo nange ekiba kyetaagisiza abeerawo ndowooza omuwala ba graduation yaliwo twatandika ffenna tukimaliriza ffenna mukama mwebaza olwekyo tewamusumbuwa nga agenda okusoma oba tolina bizibu byowasanga nga gwe omukyala we waka ng'omwami abeera ku ssomero mumusumbuwa mpozi nga musumbira wa ndoozuba bwewa era twera muba musumbwa byaffe tuba mu kisenge babiri nze ne baby boy abayogera nti diguri ya balimba omwami n'asoma omukyala n'asoma abagamba nti kya bulimba bakigezeeko kubanga si twatuma byetuume ate sizini entono tuno ezigamba nti no zakujingira ffe kyatuza okusomera twalina ekigendererwa kyaffe tetugenda kufiira mu kuyimba twasanga okusomozebwa kunene nnyo mu biseera bya covid kasa kwajja covid netugamba kati ki ekigenda okuddako netusalawo okuddayo okusoma kati tulabanga plan eddako kati tugenda kufiira mu kuyimba kati tukamaze okanoonya aka Museveni maze okanoonya kati tudda na plan B era nsaba mu President Museveni ampa omulimu engeri y'endimbwa ya munju nti embwa y'omunju ebeerawo n'essowaani yayo endala bwe zijja zirya ku magumba akati embwa y'omu nnyumba erina okulya ku mmere